ffe tokola era kugwangaba leka parliament gisindikira obuweereza obujjudde ensa leka eggwanga libeeremu abakulembeze ab'ensa bwetyo bwe tuyimiridde era tumanyi obuwanguzi buli kuffe. Amen. Mukoto gwa Sama Uganda. Konale. Tusaba kutongera mwana kapo. Konale. Agano mateeka. Semateeka w'eggwanga ng'omubaka parliament weetaaga okumanya semateeka waatambula. Olina okumanya article 79 teyagwera functions. Kano keyayingira nako parliament nange kenyingidde nako parliament. Okay, honorable tuli kutola leero. Tuli wano ku vetting process. Vetting process kwe kujja okakasa akakiiko k'ebyokulonda wano mu National Unity Platform tibye wasaba obitegeera era weetesitese bulungi okukwata bendera y'ekibiina okugenda okubakiikirira. Nze ng'ayagala okukwata bendera y'ekibiina mu National Municipality nange ndi wano okubategeeza nti ndi mweteefuteefu. Ekisooka ground byesoma birungi kubanga akakiiko katugamba nti ground esoma ebitundu 6 ku buli 100 akakiiko n'okajjako ebitundu 4 ku buli 100 y'ensonga lwaki tuli wano. Ground yo yasoma dda naye ate kati tuzze okwongera okukakasa akakiiko k'ebyokulonda. Ekisooka okukategeeza tuli banywevu n'ebigendererwa by'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform tetujja kubaswaza. Ekyokubiri nti n'obuweereza bwe tubasaba okukola tubumanyidde ddala era tubusobola kubanga omuntu abadde mawulire emyaka 17 oba oweereza bantu n'okugenda mu parliament kuweereza bantu okusitula eddoboozi ly'ekitundu kyo okubaga amateeka ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe n'olwekyo bye tusuubira titugenda kubinyweza era bye tugenda okusimbako essira. Njagala okukakasa abantu bange bonna mu Nansana Municipality sigenda kubatiirira ebyokwogera tubimanyi ate n'ensaasira nnyo bannaffe abaweddemu essuubi temuggwamu ssuubi tutunulire ekigendererwa ekinene naddala abo abataafuna party card ne mutandika okweraliikira ekibiina kyatubola nedda ekigendererwa ekinene kwe kukyusa obukulembeze bw'ensi yattu Uganda. Munywere mukomewo. Bayibuli egamba nti akalulu ke kaawula ab'amaanyi oba ku mulundi guno akalulu kakwawula ddamu weetegeteeke buki bulungi ate neddamu netegeeza nti omutuukirivu bw'akulembera ensi esanyuka kyokka ate atali mutuukirivu bw'akulembera ensi ekaaba. Omutuukirivu anaatukulembera obulungi Robert Kyagulanyi Ssentamu ensi esanyuke ate olwo naffe ababaka ba parliament tubenga ensonga ze twogera zigguka bulungi. N'olwekyo ekituleese wano kyekyo nsuubira n'agenda okuva mu kasenge nga buli kajjojijoji w'ekibuuzo mbuuziddwa mwanukudde bulungi. Amateeka mabino okalemeka. Sitegedde. Amateeka mabi agacha mu parliament agayiga nguwa wanda. Omubaka wa parliament ku mirimu ena omukulu ennyo gwe gw'okubaga amateeka g'ensi yattu Uganda. Naye amateeka ago gabagibwa olw'ensi okubaamu emirembe. Ndi wakuyimirira busimba bbiri awatali kwemotyamotya okulemesa amateeka amabi agakosa ensi yattu Uganda. Njagala okwebaza ekibiina kyaffe kya National Unity Platform bwe twogera baddukidde dda ne mu kkooti etafute ensonga za ssemateeka okuwakanya UPDF Amendment Act etteeka eriddamu okukkiriza abantu ba bulijjo okuba nga bawezesebwa mu kkooti y'ekinnamagye. Ekyo kikyamu kikafuuwe. Ssemateeka waffe ennyingo ey'ekyenda-2 Article 92 egaana parliament okuddamu okutuula n'okuteesa ku tteeka erimaze okusalibwawo kkooti ensukkulumu. Kkooti ensukkulumu bw'eba yamala dde okusalawo n'egamba nti omuntu awezesebwanga omuntu wa bulijjo kyawezesebwenga mu kkooti y'ekinnamagye kyali kikyamu parliament yaffe okuddamu ate okutuula okukyusa decision ya kkooti. Bwe tuba tutuuse mu parliament Mukama ng'atuwadde obukulembeze buno agamu ku mateeka ago tuligagawakanya era tujja kulwana nnyo okulaba nga gavaawo. Tetusobola kubeera mu nsi ng'omuntu okulaga kyakkiririzaamu musango ng'omuntu okulaga ekisobye musango. Ebyo bikyamu tubiwakanye ate bannayuganda buleme kutya muyimirire wamu n'abakulembeze bamwe tulabe ng'ebintu nga bino tubiwakanya ate nga tubiremesa. Obadde mawulire ebbanga ddene ki ekikutanudde n'ogamba kaleero kanveeyo ate kankikirire Nansana? Ensonga enkulu lwaki nasala obeera mawulire okola okozinga out we call public opinion. Ensonga oziraba n'ozoogerako naye okusalawo kuba kutono era obuweereza bw'abantu buba bulungi naye nga bubulamu ekinogezi ekibugumya. Bw'osala n'ogenda mu parliament oba osembedde awali entabiro y'ebiteeso ebikulu eby'eggwanga bwe bisalibwawo kiba kitegeeza nti ky'osalawo ku lw'abantu bo kibayamba
n'olwekyo nalowooza nti obuweereza buno bwembadde bwoba baliwo emyaka 17 bwe mbutwala ate mu lukiiko lw'eggwanga olukulu eddoboozi lino ne lisituka okulwa okwogera ku bantu b'ennansana kijja kukola bulungi nnyo abantu bange ab'ennansana kubanga ekisinga obukulu kyetusinga okwetaaga mu paalamenti y'eddoboozi erijjayo ebirowoozo by'abantu mu kitundu gy'okiikirira okutuuka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ate nga ntunuulira wabaddewo n'akasiriikiriro mu kitundu nange mwendi mwembeera akooyo akiikirirayo ngoba olya waliwo ebyamutabukako wadde sivuganya yenze nvuganya kifo era kyentunuulira nga nsuubira nti nsobola okuweereza obulungi ate okusinga abadde abali ennansana muli bangi era mwenna muli b'amaanyi naye nga bwekimanyi kino kaadi eryemu asenga eseseetuka mu kkola etajja mu kifo kyo neddayo omulala weeteeseteese otya era oddayo mbawulire kyogedde bulungi nti bayibuli eyogera mu ngero nti akalulu ke kaawula ab'amaanyi ku banafu era wano wetugenze nako kalinga kalulu omukisa bwe gunaakwata nze kaadi n'empeebwa nsaba ne bannange bwe tuli mu lwokaano luno mungoberere tutunuulire ekigendererwa ekinene so si akagendererwa akatono aka kaadi ate nsaba nange kennyini nzikiriza nti omukisa bwe gunaakwata bali bannange bwe tuli mu lwokaano nze ndi wakuyimirira emabega waabwe tusooke tugguse olutabaalo kubanga pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamanyi atugamba nti ensonga ezaakuleeta mu swago bwe ziba ennafu manya n'ensonga ezinaakujja mu swago zijja kuba nnafu bw'olaba ava mu swago olwa kaadi manya ekyamuleeta nsonga yali nnafu yali ya kaadi naye ffe ekyatuleeta okuyimirira mu swago kuggusa nsonga era tujja kuyimirira tumale okuggusa ensonga edde bw'otunuulira ku ddembe ly'abamawulire tufunye omukisa nti nno gw'oli munnamawulire ekusomozebwa kw'abamawulire okulabye ogenda tulaba otya nti eddembe ly'amawulire aliteekebwawo ku mwanya we lyandisaanidde okubeera safety to journalists bannamawulire okuddizibwa eddembe lyabwe nina ebintu bisatu ebisinga okunnuma ku bannamawulire. One, access to information. Njagala bannamawulire nga bw'aba alina kyayagala okumanya ku gavumenti tekimukaluubirira teyeetaaga kulwana bulwanyi. Two, speaking the truth doesn't amount to treason. Omuntu okwogera amazima tekitegeeza kulya mu nsi ye lukwe. Bannamawulire bangi balemereddwa okubaako kye batukako n'okuba bw'ayogera amazima balowooza gavumenti tagyagala ate agiriddemu n'olukwe. Ekyokusatu, ensasula yaabwe tulina okusoomozebwa kunene nnyo ku nsasula y'abannamawulire. Bagenda ne batuyita nti we are the fourth arm of government. We set the agenda. We are the face of the country. Ebyo nawadde tubikola naye munnamawulire kyazze ewaka nga tekimumala nsuubira kyengenda okutandikirako okukwatagana n'ababaka abakiikira abakozi mu paalamenti okuyisa kye bayita minimum wage legislation. Uganda ekyalina etteeka erikadde nnyo ery'ennafu erikwata ku bakozi engeri gy'alina okusasulwamu omusaala ogusembayo oli gw'alina okufuna. Etteeka lye tukyayimiriddeko lyayita mu 1984 liraga nti obutule bwamusasula nusu kakaaga kiryokke bw'olisoma kikyamu kikafuuwe kimalamu amaanyi kikaabya amaziga nga basobola okusasula omwezi nusu kakaaga naye nga gwolaba naawe kyetaagisa ddala kyekiviiriddeko bamusigansibi bwe bajja wano tufutyanka n'okola emirimu mingi naye nga ne bwe bakusasudde katono tulina woogenda kuwaaba. Pulezidenti Tekero baalirita mu 2015 ne balyogerako ne balizaayo ne lidda mu 2019 ne balizaayo aganje okuliteekako omukono. Twetaaga inclusiveness, twetaaga unity ffenna ng'ababaka nga twegatiddwako ababakozi naffe abagenda mu paalamenti etteeka eryo liyite musasulweko bulungi ate si bannamawulire bokka n'abantu bonna abakola emirimu basasulweko bulungi. Eggwanga lyabwe balyeyagaliremu tolina bw'osobola kubeera mu nsi nga bakusasula nusu kakaaga omwezi kumu abasoma etteeka eryo muliraba. N'olwekyo ng'omuntu abaddewo era atunuulira ebigenda mu maaso ekitutte mu paalamenti kwe kwongera okwogera ku nsonga ng'ezo ate tukolaganire wamu ensonga ezo zikyuka. Nze ntandise n'okuzoogerako nga sinagenda n'omu paalamenti manye abakulu abalala bayinza okuzeetuuma naye kiba kikola bulungi kubanga eddoboozi liba terifudde ettogge terisirise liba ligenze. Minimum wage legislation nkulu tugirowoozeeko abantu baffe basasulweko bulungi. Omuntu bw'ayisa mu ssaawa z'alina okukola ng'ate aliyirirwa olw'essaawa z'ayiseemu. Ffe bannamawulire nze okugeza mbadde nzuuka essaawa 10 n'ekitundu ez'okumakya ne ntuuka ewange 6 ogw'ekiro. Okola nnyo naye nga bw'ogeraageranya ky'ofuna tekikola ki tekikwatagana. Naye ate saagala bantu balowooze nti ekinziteeyo nsasulwa mbi. Njagadde obuweereza obwange bugatibweko ettofaali nga byenjogera bisobola okutuuka ku mmeeza esalawo ebyeggwanga birina okutambulira. Oba akatalekeko eri ab'ennansana Nansana municipality mbeegayirira omutuukirivu bw'akulembera ensi esanyuka. Nze mwana wammwe ow'ennabweru mbeegayirira olutabaalo luno tulubeeremu ffenna tusobole okuwangula akalulu kano. Neeyama era mbasuubiza nti nja kuyimirira nga bwe mundabira era nammwe ebirowoozo nga mubireete tusobole okuwangula Nansana municipality.